nga Mulo Mukama Katonda actually ne wiiki teweze oluvannyuma lw'okwanjula kwe Young Mulo y'omu ku bagole abali omanyi omugole yanyumisa ekintu kye actually yali very happy musajja watu ku lunaku lwe olw'okwanjula ng'azina amazina abayimbi bangi bajja ne bamusanyukirako ssaawa zino weekend n'ennaku teziweze 5 actually kwanga obulwadde ebyo byaliwo ku Sunday introduction yaliwo ku Sunday ne yagenze tukoledde nga bamuadmitting adda mulwadde ne Saturday oba ne Friday agimalayo kyokka obulwadde obumuluma tebunabeera nga butegeereke kwa musajja wattu omugole muntu yanibadde mu kaseera kano ng'ali mu honeymoon so ko mulabe yali happy omugole yakuba omuziki sikulimba yali so happy kwegamba ekintu kye yakikola akyagala nga kwegamba banyo omuntu okubeera nga omukolo agukoza agwaga atakakiddwa buli kimu alaba musajja wattu wiki egenza okukomekeera olwedde ng'ali mu ddwaliro kimuluma tekinabeera nga kitegerekeka nekirimu kubeera nga kimumala embiriizi buli omu waali asobola omutuukirira Young Mulo abalina ennamba ye temulinda bintu kusajjuka atega oya mukwano gwange nedda mukubireko kasimu osobola okubeera nga omubuuzaako omuchekingeko embeera mwali omugole akyalina fresh n'engoye ezimu tebannazooza kwegamba akyali mu kubeera omanyi omukolo we gugwaliwo eyo wiiki yosooka okuba amasimu bambi mwatuuka bulungi bambi mwebale kumbeererawo bambi wakolawo bambi n'ebifaananyi kyaka tebinnakomawo ababi editinga tebinnakomawo bu video bakyabu editinga sajja watuuno mulwadde banagenda omaliriza okuba editinga biki gembeera sinnungi katumusabire asobole okubeera nga akuba ku matu asobole obulungi nnyo okubeera nga adda engulu musajja watu yanyumisa omukolo gwe baeraija kitaka bafefe busa abayimbi bangi abasobola okujja ne bamubeererawo asobole okubeera nga omukyala amutwala mu bitiibwa eby'ekitalo wano ko SMX Media ngenda siganga ku updates kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere